Lubaale nga bamusiba abaana abaddawo mulina kubonaabona bubonyiibonyi. Lubaale nga bamukolera akakalu abaana abaddawo mulina kubonaabona bubonyiibonyi. Abaana baleero ab'obulenzi n'ab'obuwala mwegendereze nnyo ebigambo by'abazadde nga boogera. Naddala singa obeera oyogedde nti Lubaale annuma, mugende nga mubeekenniinya. Woozuulira nti abazadde bano balina kye bamanyi, kwe kugamba nti biki by'oyogerako, biki by'otankuula, toddangamu okwogera ebintu ebyo wano titubikola. Mujja kutankuula ebintu ebyo temujja kumalako nabyo. Gundi wano yabigezaako byamulema, ne gundi yabigezaako byamulema, ng'omanya nti abazadde abo balina kye bamanyi ekikusika era kye bakusise. Tebaagala kutankuula bintu ebyo, baabiwummuza, baabisiba. Kyokka omuntu asibye ebintu tebikayanya, bikoma ku mulembe gwo. Era abazadde abo abasinga mugende nga mubeegendereza empunzika gye bawunzise, naddala bakitaffe nga bakaddiye, naddala basengaffe nga bakaddiye, bamama baffe nga bakaddiye. Mubalaba eyo bakabya abaana amaziga. Omwana ayinza okukubira essimu nakugamba nina maama alimu akalogo, ojja ayogera yekka, mama olumbe lumuluma tumutambuza buli malwaliro. N'omubuuza wa myaka emeka, n'agamba ali myaka nga 75. N'omugamba simuyinaako magezi. Gw'oba wakitegedde oba wakitegeera nti endwadde ezimuluma za Lubaale naye tokyayinza muvumula. Era nkubiriza abasawo abasawo ab'ekinnansi, omuntu yenna ng'ali myaka 75, 80 naye ng'endwadde ezimuluma za Lubaale, leka kumubbako ssente ze oba tojja muvumula. Emyaka 7 gy'amaze oyatandikira ensi okutegeera myaka 16. Lowooza ku byayiseemu. Mulimu okupalappalanya, mulimu okusiba Lubaale, mulimu okwesamba ebintu bino, mulimu okubyogerera, mulimu okubivuma, mulimu okubivumirira biki. Kati Lubaale najja ng'atereka fayiro ze n'amulinda ng'akaddiye empagi eweddemu amaanyi. Myaka 75, 80. Najja amussaako buli ndwadde yonna ng'eruma ye, magulu gasannyalala gazimbye, mugongo, ate lubuto, aguddemu akalogojjo, ayogera kino na kiri. Endwadde buli ddwaliro abaana be bamutambuza. Kitegedde? Neegayirira abasawo, ssente zaabo mubeera mutta za bwereere, muba temujja bavumula. Tosobola kutegulula mutego gw'otaatega. Abaako ekinyiizo, eriyo omuntu gw'oyinza okujjanjaba naawe n'olusuulamu akaba. Eriyo omuntu gw'oyinza okukolako emikolo naye nga lw'omukolako emikolo, jjukira ekimukuba kye kimu ne jjajjawo gw'osamirira ewuwo. Eriyo omuntu asobola okujja n'aleka ng'asibye embugayo naye nga wategedde Lubaale yamuluma togenda kusobola muvumula ate omusaba ssente. Otetenkanya buli kimu naye ng'otegedde Lubaale, ate ng'otegedde emyaka gy'alimu tagenda mmutereeza. Okitegedde? Kati ebintu ebisinga ffe tubirabira wala. Abaana bagenda ne bakkubira ne baganga maama bwafa, taata bwafa, biki. Naye ng'ate taata yagaana ebya Lubaale ewaka. Nga wano wonna waabeeredde emyaka 45 agamba ebya Lubaale tebisobola kujja wano olw'okuba alina amaanyi, alina n'ekyalya. Kati bambi bo ng'abaana olw'okuba muzadde, bo okulumirirwa n'okukaaba okugamba maama waffe afa, taata afa. Bambi bo babeera bayandayanda ng'ate baagala mutwala ku musawo. Kati ate ku musawo batajja kuwonerayo kubanga byabayisemu bibeera bingi, oluusi awakanya n'empewo. Okitegedde? Kati ebintu ebisinga mu byegendereze. Kati Lubaale nga baamusiba, abaana mubonyeebonye nnyo. Lubaale nga baamusiba, Lubaale baamukola akakalu, Lubaale baamwegaana, Lubaale baamwesamba. Kasita olaba ng'omuzadde ennyo asimba Nakakongo, omanya nti yamugezaako nga muzibu era amutya, n'asalawo n'amusiba, n'asalawo n'agamba abaana abalijja. Kati ate omuzadde bw'akizuula nti omwana agenda kutandika okutankuula empewo, afunamu okutya kuba omusawo abeera yamuyambako muzisiba aba yamubuulira buli kimu. N'amugamba nti alisamirira Lubaale ono y'alikutta. Okitegedde? Kati babeerako ne kye bamanyi, ekintu eky'enjawulo. Kati ggwe wenna nga Lubaale wo baamusiba, oba nga bakitaabo tebamwagala oba bakadde bo, manya bino wammanga. Kati njagala owulirize bulungi nnyo obubaka bw'omukyalo ono, obwekkaanye bulungi. Omukyalo ono afunye obubaka
nga ali wakaawe ndowooza kati wabaddewo abaana babiri nga bato. Abaana babadde balina we beebase naye nga wakyafu. Omukyalo ono n'abagamba muveewo ewantu ewakyafu mugende eri mu kinaabiro munaabeko. Kati abaana abo babadde bagenze mu kinaabiro ne zireeta zaawedde. Zaawedde bwazze ono agenza okulaba ng'alaba taata we ne maama we baafa. Taata we omuto ne yali mukazi we nga baafa kwe twandise step father ndowooza nga baafa naye ng'abalaba we bali bazina. Kati baali bafumbo. Kati zaawedde bwazze ono omukyala nannyini bubaka n'amugamba zaawedde olaba taata ne maama bwe beeyagala. Kati zaawedde n'agamba maama nga beeyagala bannaye bwe bamanyi omukwano. Kati taata abadde ayambadde essaati ng'erimu ebyeru n'ebiddugavu ne maama naye ng'ayambadde bw'atyo. Kaakati babadde bakyali awo ono agenza okuwulira obwana bwe yasindise mu kinaabiro ng'eriyo abaami ababukwatiddeyo babukutte baleka babutulugunya. Kati ogenza okulaba mukazi gwe ng'olaba taatawo. Kati ne zireeta ne Lutaaya. Kati taatawo n'abuuza Lutaaya ebyo by'okola mwogenda okujja ssente. Lutaaya n'amugamba njagala okuwasa ku baana bo wano. Taatawo n'agamba tojja mmuwasa. Lutaaya n'agamba nina ommuwasa. Taatawo n'agamba tojja mmuwasa. Lutaaya n'agamba nina ommuwasa. Kati Lutaaya kyavudde agobako akaana kamu n'akagoba emisinde. Kati ono omuwala ono nannyini bubaka buno naye n'ayambako mu kugoba Lutaaya ono aleme kuwasa kawala kano. Kati agenza okulaba nga Lutaaya akutte ejjinja mu ngalo. Kati mukazi gwe ogambye nti omugambye Lutaaya nti olw'okuba okutte ejjinja ery'ebyewuunyo ery'ebyamagero olowooza biki. Kati noza ne balikasuka mu nsiko biki ono n'agenda n'alijjayo. Kaakati gwe wenna ng'ewammwe balabika Lubaale baamusiba. Azuukuka atya era azuukukira mu maanyi nga mangi. Njagala owuliriza obubaka buno kyova olaba ng'abamu mufunye ebizibu eby'amaanyi ennyo mu bulamu bwammwe naye nga temumanyi byaliwo. Olaba muzadde kugaana Lubaale naye ng'ate gwe asituse ng'omuzadde takyakulinako ddagala. Kati njala wetegereze bulungi obubaka buno. Kano nno ka firimu obubaka obwo nga bwe mbuzzeemu njagala mbuwulirize bulungi. Abaana abeebase ewantu ewakyafu obwo bulongo butuddemu ono omukazi nannyini bubaka. Omukyalo ono buli kyakwasako engalo, buli waayita ne buli waatambulira kaabe waakolera. Ensi ye nkyafu. Ne bwe yeebaka mu kitanda weebaka wakyafu. Ne bw'afuna omusajja byonna bikyafu. Ne bw'afuna omulimu byonna bikyafu. Kitegeeza omukyalo ono talina future. Ne bw'azaala baana be bazadde b'osanga ng'azadde abaana nga baabulwa emirembe mu nsi. Enda nkolimire, enda nkyafu. Buli eky'omukyalo ono kyonna kikyafu. Abaana babiri, abaana abato we beebase wakyafu. Okubagamba okugenda mu kinaabiro okunaaba bagamba ono mukyala atambule yeeyonje yeetereeze yeetukuze oba nkaddemu. Abaana babiri we beebase bakyafu. Kyoloota kyolaba kye kikutuddemu. Buli kimu ky'olimu ne buli kimu ky'okola ne buli kimu ky'otambuza ne ky'otambulira mu kyonna kobe ng'ozadde baana kyonna kifu. Wabula okutukuza ekintu ekyo n'abaana b'ozadde na biki n'emirimu gyo n'obulamu bwo olina okutambula ne weetukuza. Bwe bugambo bw'ogambye abaana mugende mu kinaabiro munaabeko. Ako nkamaze. Obadde oli awo ne zireeta zaawedde n'asangawo taata we yafa, step taata yafa ne mukyala we babadde bambadde engoye nga zirimu ebyeru n'ebiddugavu. Langi z'ebyeru n'ebiddugavu ago maka ga Kabaka. Okitegedde? Maka ga Kabaka. Abaafa taata yafa, maama yafa. Abaami babiri, abantu abo babiri batambulira mu kabonero kaffa. Eyafa ye taata Kabaka bulamu yatambulira mu kabonero kaffa. Ye Ssengalamidde, ye Ssemufu, era Kabaka bulamu bw'aba akwata omuntu agwa kyabugazi ne yeegolola ne bamubikka. Ye mufu. Ye taata yafa, ye maama yafa, oyo taata Kabaka bulamu, oyo maama Nabinene. Okitegedde? Zaawedde bwazze asanze bazina bakyenkya amazina. Akabonero k'ebyambalo ebyeru n'ebiddugavu ke kabonero ka kizza. Okitegedde? Ensonga ezaasibwa, ensonga ezaagaanibwa
olw'okuba mukazi gwe okuze kati bali bazina gunteese agenda basamirira alabise kati kwe kukola akabonero ka kizza nti tukomyewo nate bazina bali musanyu tukomyewo nate kuba okuze era otuuse okutuukiriza ensonga zaabwe okuze otuuse essanyu bazina gunteese bali mu kujaganya kati zaawedde wajjidde n'asanga nga bazina n'agamba maama laba abantu abamanyi omukwano bannange kati mubadde mukyali awo ogenza okuwulira obwana bwe wasindise mu kinaabiro nga bulabika ng'obulaajana waliwo abaami ababusanzeeyo baleka babutulugunya okitegedde okutulugunya obwana obwo abaana ababusanzeeyo nga bugenza okugira ne batandika obutulugunya nkugambye emyoyo gy'abaana abo gituddemu ggwe budde ki lunaku ki biseera ki amaanyi we gagenda okusitukiramu gatandika okutulugunya oyinza n'okuba nga watandika dde okutulugunyizibwa oyinza okubabonaabona mu by'obulamu mu by'emirimu mu by'abasajja mu byaki kyokka ekyo kikyali kituuza okutulugunyizibwa kutandika butandisi bweba firimu etandika butandisi watandika dde okutulugunyizibwa okutulugunyizibwa okw'amaanyi kujja mu bulamu bwo bwe bwana abasajja bazze ne babukwata baagala ki abasajja abatandise okukwata obwana buno butulugunya baagala ki ekyo kibuuzo baagala ki tulabyeko eno tata ne maama nga bazina gunteese essanyu lingi kati abasajja bano abasanze obwana gye wabusindise obadde bwe base wakyafu okunaaba babukutte ekibuuzo baagala ki kati awo wenzija ogenza okulaba ng'olaba taata wo oli gino okitegedde awo njagala tulabe firimu njagala otule bulungi owuliriza akatundu kano ogenza okulaba ng'olaba taata wo oli gino taata wo oli gino oli abadde taata wo step father kati wano olaba taata wo oli gino ogenza okulaba nga zireeta lutaaya wano wenjagala wekkaanye wetegerezeewo ogenza okulaba nga zireeta lutaaya yaani buli lwoloota erinnya lya lutaaya kitegeeza omusajja ataayiza okwo kutaayiza yakulira okutaayiza ye muntu agamba nti amudde wano nawali nkoze omulimu bweguti ne bweguti nfumbiddwa nkoze biki naye ensi egaanye oyo ye lutaaya oyo era sitiiru ye kabaka ye lutaaya nkoze buli mulimu njagadde buli musajja siina kye sikoze buli mulimu ngikoze n'okwetundako neetunzeeko buli kimu nkikoze naye mu nsi nembulwamu ekirungi osanga abantu nga bennyamira mu nsi nembulwamu ekyange mu nsi nembulwamu anjagala mu nsi nembulwamu mulimu gwange oyo ye lutaaya lutaaya yataayiza lutaaya ndoza linnya lyabaŋŋonge muyakkira mu bwa lutaaya bwe bwana buno obutaayiziddwa gye bubadde gy'obadde obusindise era y'omu yoyo omusajja y'omu yakola editingi yenna oyo okitegedde yazzenga taata wo sitepu eyafa yazzenga lutaaya yazzenga abasajja bano abakutta obwana buno ekyo kyekitundu ky'okutaayiza omuntu omugwako kiyiifuyiifu n'omutaayiza n'omubaka genza okulira obwana gye buli nga bulaajana abasajja babukutte oyo ye lutaaya ewantu wano njagala weetegerezewo bulungi oba totegeddewo odi eno giddemu enfunda nga ttaano osobola okugitegeera oyo ye lutaaya kaakati lutaaya bwazze maaso ga taatawo njagala kuwasa ku baana bo bano obumu ku bwana bw'osindisa okunaaba bwetukuze jjukira twakugambye nti gwe olina okutambula weetukuze bakugamba nga yabagamba gwe wasindisa obwana mu kinaabiro bugende bunabe bwetukuze buli we bwebase wonna wakyafu tukugambye mu ntandikwa nti obwana obwo bwambadde ggwe kati omusajja abutaayiza bazze babutaayiza kyokka y'ono ye lutaaya kati katuwulire ekimuleese maaso ga taatawo agambye njagala kuwasa ku bwana bwo buno jjukira obwana twagambye bwambadde ggwe njagala kuwasa ku bwana bwo buno gw'oli ku bbali olaba firimu taata agambye kikafuuwe tojja kumuwasa omusajja n'agamba nina omuwasa taata n'agamba tojja taata n'agamba kikafuuwe
okujjako nga neebuuka tojja kuwasa ku baana bange. Lutaaya n'agamba ssebo nja kubawasa oyagala oba toyagala nina okuwasa akaana kamu. Akatundu ako kategeeza ki? Gwabadde agenda okuwasa yaani? Gwazze okuwasa era Lutaaya yaani? Era obwana buno buli mu kinaabiro bugenza okwetukuza. Lutaaya kwayagala okuwasa akaakamu. Obwana obwo bwambadde ennyama yaani? Ani gwe boogerako? Bw'oba olimu amagezi agagoba enswera ku bbi, ani gwe boogerako gwe baagala okuwasa? Era Lutaaya yaani? Era kyekimuleese? Era okuwasa kiki? Okitegedde? Emisambwa giwasa ddi omuntu? Okuwasa kiki? Taata agamba tojja muwasa. Omusajja agamba nina okumuwasa omwana wo. Lwaki taata asimba Nakakongo? Taata yagaana okukola Lubaale. Taata Lubaale yamusiba. Mukazi gwe alese ekiroto kino. Ewammwe waliwo ekyakolebwa mu mpewo. Era waliwo abazadde abamu ewammwe abagamba nti temutankuulanga ebintu ebyo. Temutankuulanga ebintu ebyo, mujja kuleeta obuzibu. Temuzukusanga ebintu ebyo. Era gwe muntu asobola okugenda ewaka n'obagamba Lubaale ndiko Lubaale annuma. Ne bakugamba mwana gwe ebintu mbireke biwummule baana mmwe mwatwagaza ki? Biki bye mutankuula? Taata alina kyamanyi. Kyekireese taata wo okukola olutalo n'omusajja ono Lutaaya. Abaana abazadde be bazadde emisamwa gitandise obataayiza. Abazadde abaaliwo baagaana okukola ebintu bino. Bwe baba babikolako tebyatuukirira. Era bwe baba babikolako we baakoma ebyasigala ne babisiba ne babisuubiza abalijja. Kyokka taata agamba tojja muwasa. Be bataata gw'ogamba nti ndiko Lubaale n'akugoba. N'akugamba ebintu ebyo bireke mwana gwe saba. Genda mu church mwana gwe saba. Fukamira sabe sala. Ebintu ebyo si birungi. Mwana gwe ebintu ebyo tojja kubisobola. Mwana gwe ebintu ebyo byalema ne jjajjaawo ne ssengawo yabyegezaako ne bimulema. Mwana gwe ebintu ffe twabireka. Bintu twabivaako. Mwana gwe kiki oyagala okuleeta ebintu ebyo nga tebiggwa. Oba otegedde waawo gwe mukazi gwe kuba n'omukazi bannanga alabika sina mugezi. Alabika si mugezi omukazi ono. Ate bannamata batera okuba abagezi n'alabika si mugezi. Naye kale wadde nga si mugezi ze kamusomese kankole ekyo kyentekeddwa okukola. Kakati taata agambye omusajja tojja kuwasa mwana wange. Omusajja agamba nina omuwasa. Taata agamba neebuuka mpozi nga sinze muzzukulu wa Nikodemu. Neebuuka mu linnya lya Bittuleesi jjajjange, mu linnya lya Yekoyaada jjajjange, mu linnya lya Sebasitiyani jjajjange tojja kumuwasa. Lutaaya agamba keetonyeka gwake nina okuwasako akawala kamu. Firimu etandise. Obwana ne bumasuka ne budduka emisindi. Omuwala ono ne yeetaba mu kutaasa akaana. Lutaaya akutte ejjinja. Omuwala ono yennyini nannyini bubaka ono Namata n'agamba nti wadde okutta ejjinja ery'omuwendo ery'ebyafaayo tojja kumuwasa. Musajja n'akasuka ejjinja ne ligwa mu nsiko. Namata n'alirondayo. Firimu etandika butandisi jingo nga bulijjo. Okitegedde? Omuwala n'ayambako akaana tojja kumuwasa. Kakati awo we twagala okubuuliza. Omuwala ono nannyini bubaka okuyambako akaana obutawasibwa. Lutaaya nga kagoba akawase. Ate nga tugambye obwana buno bwambadde ono. Kiki ekiri mu birowoozo by'omuwala ono nannyini bubaka buno? Tugambye obwana obadde bwe basse wakyafu. Ono abugambye mugende munaabe ne tumugamba nti obwana buno bwambadde ggwe gy'emyoyo egikutuddemu. Lutaaya bw'abadde agobako kamu akawase. Omuwala ono y'abadde ayambako akaana kano kadduke baleme kabaka. Ekyebuuzibwa, omuwala ono mu ndowooza ze eri Lubaale mulimu okukola Lubaale oba? Era omuwala ono ebirowoozo bye biri ku kukola Lubaale
ekibuuzo kyekyo wekiri. Omuwala ono ayinza okuba n'akatijjo akajanja alowooza ebya Lubaale byangu nja kukola mu biki naye ng'ebigenze wala si byayagala era tosobola muga nti Lubaale yakulonda ojja kutuula mu ssabo lye. Omuwala ono nakkiriza wabula bwe kiba nga kutereeza mbutereeza omuwala ono ate ekyalabika akisobola. Kati ate jjajjaawe tali ku kintu kya kutereezaamu butereeza. Owulira ekintu nti kuwasa. Omuntu gwe bawasa ye muntu agenda okutuula mu maka paka olubeerera bwe bayita obufumbo. Bakubi ne by'obufumbo abakazi abanobaanoba n'ekintu kye bayita obufumbo. Obufumbo abedda beewasanga ng'oli alina okubeera nnamwanduwo oba ssemwanduwo bwe bufumbo okutuuka okufa lwe kuli twawukanya. Kati ekintu musajja azze kuwasa ku buwala buno okuwasa kye ki? Era omuwala gwe bawasizza y'atya? Omuwala gwe bawasizza y'abeera agenda okutuula mu bufumbo paka lwalifa. Kati kye bayita Lubaale okuwasa bwe bufumbo bwa Lubaale ye muntu abeera agenda okuweereza Lubaale obulamu bwe bwonna ge makulu g'okuwasa. Kati omuwala ono kituufu mu birowoozo bye mulimu okukola empewo era mu kukola empewo bwe ziba zimunnyonnyoddwa ky'omunnyonnyola kyayagala. Eri omwana eyalondebwa empewo abeera mu kwegayirira obwegayirizi. Nze bannange singa kuba kuteekawo kibbo nze nenzira ku mirimu gyange waakiri naye nze sigenda kutuula mu Lubaale. Bannaye Lubaale naye nze sijja kutuula mu Lubaale kale sinza na kusamira. Singa kubadde kuteekawo kibbo nantaddewo ekibbo tosobola kunkolerako nenteekawo ekibbo bansawo nenzirayo ku kyeyo. Abo abawala be bangi abataagalira ddala bya kusamira. Kati omuwala ono nze bwe mba nga seerimbye nga njogera ekintu kye siryejjusa omuwala ono ebintu bino ebya Lubaale bimutuddeko ebiwanvu tajja bisobola. Omuwala ono ye muwala alina okumala okukubwa ennyo empewo okukkiriza ekyo kuba empewo ezimutuddeko za ssabo. Empewo ezikutuddeko namata za ssabo za kutuula wamu era ssente zo n'emikisa gyo n'obugagga bwo buli mu ssabo. Empewo ezikutuddeko za ssabo nkiddamu ye musajja azze okuwasa akaki akawala. Akawala ye Ggwe. Abaana bali batudde mu Ggwe. Akawala ye Ggwe. Kati okuyambako akawala kano kadduke mwana Ggwe mu birowoozo byo temuli kusamira wabula mu birowoozo byo mulimu ebirowoozo ebigamba nti bwe ntereezaamu obutereeza nzire ku mirimu gyange ate ekitali kituufu. Kati ate ekireese omusajja lutaaya jjukira era ye kabaka. Ekireese omusajja lutaaya awera nkolokooto ajja kutaayiza buli wodda. Omusajja lutaaya akutte ejjinja eririmu amaanyi. Ejjinja eririmu amaanyi ly'eddogo. Kati Ggwe lutaaya akugamba tojja gumaza mbiro. Ejjinja lyakutte mwe muli magiki. Okitegedde? Wonna wooliddukira oba oli bulayo oba oli ku kyeyo oba oli ludda wa ne bwolyekweka mu ttooyi. Ge makulu ga lutaaya ajja kutaayiza. Olina okulemererwa buli nsonda y'ensi eno buli woolaga. Oba ogenze mu bwamalaaya wajja kulema. Oba ogenze ku mirimu wajja kulema. Oba ofunye musajja akuwasa amaka gajja kulema. Oba ofunye ezzadde ly'abaana bana waakiri embuto okuvaamu. Waakiri abaana b'okulemererwa waakiri babeera ababbi. Ajja kutaayiza mu buli ango tolina wojja kufunira ssanyu. Ye lutaaya. Okitegedde? Era gw'okulwana ennyo akaana kano kadduke bye birowoozo by'oyina. Gwe wennyini nnyini toyina sitandi egamba nti nja kutereeza Lubaale. Era ne bakadde bo oba bajjajjaabo kubanga buzireeta taata wayinza okuba jjajjaawo w'omulembe guli. Ekireese kitaawo okuwaanyisiganya n'okusika omuguwa n'omusajja ono lutaaya. Ewammwe ebya Lubaale waliwo abatabyagalira ddala biwuliza. Ewammwe bw'etaba ddiini nga ye nnyingi bonga abantu tebaagala bya Lubaale waka. Tebabyagala. Tebaagala genda nabyo kiwanvu. Kyokka ate ewammwe eriyo abantu ababirina mu kiro. Mu kiro ntegeeza nti eriyo abantu ababirina mu kyama ewammwe naye mu lwatu kuba okuwasa kuba kwa lwatu. Okuwasa omukazi ebambaga ebyalo bikuluumulukuka okuwasa kwa lwatu.
ewammwe mu family eri abakola ebintu bino mu kyama mu kukukuta era bakimanyi nti Lubaale atuluma naye mu lwatu okugamba nti tuteeke wali amasabo ewammwe ewammwe abantu babyesamba era tebabikkiriza mu lwatu naddala mu bbendobendo lya taatawo. Kati ate naawe ng'omwana ebintu bino toli mwetegefu wa bitereeza naye nkulayirira ekirese lutaaya bw'ofunanga akalembereza mu nsi bw'okolanga mu nsi eno n'ogifunamu ebyamakulu bw'ofunanga ky'oyagala mu nsi muno bw'ofunanga essanyu mu nsi muno nga si maziga namata ojjanga n'ombuuka ojjanga n'oŋŋamba musajja ggwe olina waddembe okumpita akasajja ojjanga n'oŋŋamba naye kasajja ggwe oli waddembe okumpita olusajja oli waddembe okumpita kyonna ky'oyagala singa oliba onsinze bw'oli nsinga n'ofuna essanyu mu nsi muno ojjanga n'oŋŋamba dayirekiti maaso ku maaso nti naye lusajja ggwe tukoye obulimba bw'olifuna essanyu njagala okiweemu akaseera kuba nange sigenda kufa kati kiweemu akaseera bw'ofunanga essanyu ojjanga n'oŋŋamba nti lusajja ggwe nkoye okunnimba ompitanga na lusajja nze bwe ndaba lutaaya mu kirooto kyo mba maze okumanya wa gy'olaga toyina ky'ogenda kukwasaako ngalo kirame oba kirake toyina mitego gy'ojjanga kutega giyitemu ne bw'olyewolanga ssente mu bbanka zijja kuba nga za nkalu okuzzaayo oluusi okukulema ne bw'olifunanga musajja era ajja kukulemanga si kukolimira wabula nina okwogera dayirekiti ekirooto kyo kigamba ki singa nkubikkirira ne nkugamba nti ebyo tobitya bajjajja basonyiwa biki mba nkulimbye kubanga bangi be babigambye nawunzika nga talina kyafunyeemu. Omuntu yeetaga kubuulira dayirekiti, omuntu yeetaga kwatulira. Lubaale bw'aba yeesimbye muntu mwatulire. Lubaale bw'aba yeesimbye muntu leka kumudyekadyeka muga nti kuba wali amavi kuma wali ekyoto, nze ebyo sibikola. Nze n'omuntu wajja mu lubiri ng'omusambwa gusitudde enkundi n'engulaba ngusitudde enkundi. Tuyina ebyoto, tuyina ki, tuyina weegayirirwa, tuyina enzimbe, tuyina ebyabalongo, tuyina biki. Nze sikubisa bantu mavi. Kubanga omusambwa bwe guba gusitudde enkundi omuntu ne bw'alifukamira ne bw'oli mukubisa amavi, ate omuntu ali kulangira n'akakaga katadde mu mbuga n'agamba wakabba. Lwaki? Nsonga y'abantu abamu abalowoozesa abantu nti ekikusiitukiddemu kisobola okukeera enkya ne kikkakkana ne kikuvaako. Ekyo kizibu. Lubaale bw'asitukira muntu ng'asitusa asitudde enkundi, omusawo ne bw'akufukamiza ne bw'akwegayiriza, ekisitudde enkundi kizibu okuddayo kubanga oba mu biseera byakyo oba mukulu. Kati ate onookitereza okaddiye, kati olaba nga kuba kwerimba. Nina okubuulira dayirekiti. Okitegedde? Taata agambye omusajja tojja kuwasawo wano muwala. Ekyo kiri ku bazadde. Abazadde baagobaganya Lubaale. Abazadde baasindiikiriza Lubaale. Abazadde baasiba Lubaale ne bagamba ebintu ebyo tibijja kubeerawo wano. Taata agambye Lutaaya, mpozzi nga siri muzzukulu wa Nikodemu, mpozzi nga siri muzzukulu wa Yekoyaada, mpozzi nga siri muzzukulu wa Bitulesi jjajjange, tojja kumuwasa. Omusajja n'agamba nja kumuwasa. Keetonyeka gwakoyagala toyagala nina omuwasa. Omusajja n'atandika okufuutula akaana. Okitegedde? Ate ono omuwala n'ayamba kaana. Kitegeeza ebirowoozo ebiri mu bantu abakulu mu kika ky'ono omuwala. Omuwala ono naye ebya Lubaale okubitereeza ebiki byonna mu birowoozo bye tasobola kutereeza Lubaale. Okujjako singa omugamba nti tereezaamu wano asobola okujja. Naye ebyokutereeza Lubaale amugye ku mirimu gye. Omuwala ono amugye ku balenzi abamwagala bwe bato.
tajja kubisobola era omuwala ono n'ayamba ku mwana kyani kyagundi Lutaaya n'agoba omuwala n'agoba akawala Lutaaya n'akagoba ndoza ne kagwa ne kasituka no n'agwa n'asituka kyani ngudde n'ensituka n'envaawo ne beegoba omuwala ono n'ayambako akaana katoloke kadduke Lutaaya ng'akutte ejjinja ery'omuwendo n'amugamba wadde okutte ejjinja tojja kukawasa nkulayirira. Omuwala ono n'ayambako akaana kyokka ayamba yeeyamba iye gwe bagoba naye takimanyi oli ye Lutaaya ezenkanankana n'ebisiki emisinde tegijja kweyimirira Lutaaya akwesimbyemu ne bw'onodduka ne bw'oneekweka ne bw'onogenda ku kyeyo empewo ejja kukulemesaayo oyo ye Lutaaya. Okitegedde kale n'oba totegedde ng'ogenda kuwangatto oddiyo eno giddemu enfundanganya kyekiri mu famire ezasiba Lubaale ezaagana Lubaale. Abamu bafuna omukisa ne balootako ku by'omunda katono omukyala abiroose ate tubimunnyonnyodde. Omukyala ono bw'afunanga essanyu muddamu onnoonyanga ompitanga na lusajja bw'ofunanga emirembe. Okitegedde ogenda kubonaabonera bwereere gy'emisinde akawala gye kabadde kadduka ogenda kutuyana nnyo n'ensi ogenda kukozesa nnyo maanyi ogenda kukola nnyo naye ensi tejja kusiima. Ne gw'olikolera ekirungi tali kusiima ne gw'olikolera ebirungi ne bw'aliba mukwano gwe atya. Okitegedde ne bw'aliba mukwano gwe ne bw'aliba bbaawo ng'ewaka okola ne weetonatona empisa zonna n'ozikola era omusajja tali kusiima tajja kusiima. Ojja kukozesa entulyo ojja kukozesa amaanyi mu nsi muno gy'emisinde akawala gye kabadde kadduka nga Lutaaya akali bubi tojja kusiimibwa ensi teri kusiima tojja gikungulamu. Era Lutaaya ono kyekino kibagamba nti akabwa kangoba oliko ekikugoba mwana gwe oliko ekikugoba naye ng'ekikugoba kijjidde mu bwa Lutaaya. Ekikugoba kikutaayiza kikugoba kikulemesa ensi buli wodda nkulaba buli wodda nkufuna ye Lutaaya. Ye kati ono omukazi munnyonnyole ali ku byabalenzi ayogeza kyegyo buli budde n'asanga Jjofule n'asisira eriiso n'alitta tava mu bya mikwano ate omuwala ono ebyabasajja abyagala kuva buto. Okitegedde yabitandikira obana mu kibiina kya P1 omwana ono akoze ebyabasajja okuva ddi tetugaana bikole nefuna amagezi agagoba enswera ku bya tekula. Abazadde babeera bakuze nga beekaddiidde ensi eddako yiyo ani ali kuyamba ani ali kuwola ani ali kuwa ani ali kujjanjaba. Mwana gwe bw'otamanya ensonga zino ez'abajjajjabo ogenda kukola otya kubanga omuntu ensonga zino gwe zibanja n'emikwano gituuka ne gimwesamba ensi neemwegaana mirimu gituuka ne gibula n'oginoonya noyagala ogiteekemu ssente naye nga byonna tebiyamba noyagala ofumbirweko ate bw'oyagala okufumbirwako n'ozaalayo omwana omu era ebizibu ne bikulemesaayo onoozaala wano nawali onootuusaawa. Abaana banyuma nnyo ng'olina abaana basatu naye nga taata wa bw'ali omu binaakuyamba ki? Wabula ebyabalenzi olina okubigenda ekitono kale olina okubigendamu kubanga obwo butonde naye tebirina kukusituwaza. Leka kulowooza nti ono gwenfunya alabika ye mutuufu nkulayirira tolina musajja gw'ogenda kufuna mutuufu mu bulamu bwo. Buli musajja agenda kujja nga yeegonza era ng'emisambwa gye gimuleese ninga kakodyo obeere naye omufuneko olubuto mwekyawe. Omusajja amale okukulyamu akutegeere akuwulire mwekyawe. Misambwa gye gigenda okutega ng'abasajja b'olina okufuna. Misambwa gibakutega gikyabakutega gijja bakutega naye nga buli gw'okwana olowooza yeereese yekka olowooza okozeseza maanyi go naye nga omusambwa gwe gumuleese nga si musajja ng'enkyagenda gigenda kukulumya bagenda kubikkula bagenda kuwoomerwa otukogambe naye obwerere bwange nga babulabye bangi kembiveeko kambite ebyemirimu biganye kanzire mu kyalo. Mwana gwe ekyejo ky'otunuza olw'okuba oliko mugaba ku ntumbwe. Mwana gwe mugaba akuyamba kati kubanga okyali muto. Mugaba entumbwe eriko akasusso musajja agitundako n'akakengende noono. Eriiso ly'omungulu ery'endege sikumanyi sikulabangako sikumanyi ate sikulabangako ate sisuubira kukulaba naye oyinza okuba oli mulungi oyinza okuba toli mulungi nnyo. Obulungi ku bantu
tebulina gye bubatutte. Obulungi ku bantu tebulina gye bubatutte. Omuntu eyeetereza bamugulira poloti mu mannya ge. Ne bwaba tanyirira, ne bwaba talabwako, ne bwaba mubi oba mulungi. Kasitoba nga weeterezezza. Bakazi bangi mbalabe yo mamotoka. Naye nga talina kyamanyi, tasamidde na kusamira, naye nga ali mu motoka avuga, naye nga yamuwa boyfriend. Byo bye tubagamba mu bika emabega. Ebika emabega. Obaayo n'ebintu ebimukko ebiteredde naye nga tomanyi. Osanga omuntu nga talina kyamanyi, talina wadde akabbo mu nnyumba nga n'obiwakanya abiwakanya. Naye nga alina akeedi, alina amaduuka 3, alina emmotoka. Mwana wa buwala n'omulaba nga muto. Alina edduuka mu kikuubo, ate ly'amaanyi oluusi lya sipeeya, talina kabbo, talina talina kyamanyi ne ku basawo tagendayo. Be tuyita abantu ewaka waabwe ng'eriyokko ekisa, eriyokko abaakolako, aliko omuzimu gwamweyimirira. Ne bw'asuubula tafiirwa, bw'asuubula abigobako. Aye n'osanga oli nga musuubuzi wa sipeeya ng'ate talina nga mwavu. Bw'etyo ensi etambulira mu bimuli, kyava bakugamba nti tobukira nga gundi waabuukidde, tomanyi bimukwatako, tomanyi waabwe. Teyazaalwa naawe temuli ba kika kimu. Obonaabona yakola afuna. Mukola omulimu gumu, okwezimba okko kwagaana ye ate yeezimba. Mukola omulimu gwe gumu, oli asitudde ekizimbe ekinene, agobako nnyo amagoba, n'ezimu amagoba gajja tategedde. Kyokka naawe okola omulimu nga ye, kyokka ate ggwe byagaana. Mufukamira mu kyaki, abantu 3 n'emikwano gyo, bwe mufukamira mu kyaki bafuna nnyo ensimbi, naye ate naawe ofukamira nnyo nga nabo, n'ate gwe tofuna ssente. Kyova bakugamba nti oli aleme kugamba nti amazima gali eno wa Yesu. Oli aleme kugamba nti nyiikirira okusaala. Si byebyo. Ensi si yeeyo. Ensi si yeeyo. Muli 3 mwenna mugenda ne musaala esswala. Okitegedde banno b'ofukamira nabo bagagga balina n'amamotoka. Bagamba nti mukunyiikirira okusaba Allah mujja okujja ekituufu. Ensi egaanye ekulemeredde. Obubuyabuya ganye okutuula wansi okumanya nti gundi ankaka okukola kino, tetuli ba kika kimu, tetuva mu kasolya kamu, ewaabwe balabika baliko bulungiko. In fact omuntu okuba obulungi si kubeera na bibbo mu nnyumba. Kino kankibagambe. Omuntu okuba obulungi si kusamira. Omuntu okuba obulungi si kuteekerera lubaale. Eriyo omuntu ali obulungi nga ne bw'omugamba ebya lubaale akukuba, naye nga ate ali bulungi, naye ng'alina olujegere kwakolera, balina omusingi, balina jjajjaabwe yasamirako ku mpewo zino. Oyo tobuukira waabuukidde. Kyokka eriyo omuntu nga mufukamira mwenna mu kyaki mwosiiba, naye ng'ewammwe ne bw'obuuza taatawo tebalabanga ku ssabo wadde jjajjawo azaala taatawo, ewammwe tebalabanga ku ssabo wadde. Ne bw'olibuukira gundi waabuukidde oliwo osiwansano ku mazzi. Bangi mu bibuga bafuna, bakola, bafuna, beezimba. Balina buli kya bulungi wansi w'enjuba wano. Naye nga bwakunyumiza jjajjaabwe omusajja yayina essabo lyagwa. Kati omuntu totambula naye, tovuganya naye. Omuntu okuba obulungi tekitegeeza nti buli muntu azaalibwa ateekewo akabbo. Nedda. Wabula ensi eno kwefumiitiriza. Budajja kugamba waffe byaliyo neffe twalokoka. Nga mbulokole mwafunire essanyu, mwafunire emirembe, mwafunire ensimbi. Naye agambye waffe byaliyo. Ne bwabivumirira ne bwakira n'agambye byalubaale tetubikkiriza, byalubaale sitaani, emizimu, biki nkugobako emizimu, dayimooni, biki byonna mugendere ddala wala. Naye ng'alina history. Oyo agoba emizimu alina history nti ewaabwe ku booluganda kwaliko eyalina essabo lyagwa, eyo eba ndagaano. Endagaano yagamba bw'eti nga jjajja bw'aterezezza Lubaale. Ekiwandiiko ky'endagaano kigamba kiti, tusanyuse nnyo otutereezezza, weebalire ddala, Lubaale yayogera. Njogera ku bantu abalina history nga bw'omuwulira mu bigambo byagamba twalina ssengaffe oba jjajjaffe eyasamiranga eby'empewo bino, neffe taata yabitugaanangamu, yatugaananga okgendayo, naye ssenga waffe oyo yafa, naye essabo we lyali lyagwa. Abo abantu benjogerako. Olwaleero omusanze mu kyaki, ebya Lubaale, eby'abalongo, eby'emizimu, genda wala, fire, mbyokya mu linnya lya Yesu. Okitegedde? Eyo gye bayita ensi. Ewaabwe ebeerayo endagaano. Jjajjaabwe oyo essabi lyagwa bwe yasamira, Lubaale n'asanyuka. Endagaano yali eyogera bw'eti, tusanyuse nnyo, tukutumye n'okukkiriza, weebale kutugondera, otatujeemera, otujje mu nkoola,
ekirabo kye tukuwadde entumbwe zo abaana n'abazzukulu bagenda kubeera emirembe, bagenda kuddizibwa obulamu, bagenda kwetaaya mu nsi. Tukugjeeko enjegere, tugjeeko entumbwe z'enjegero, tuggyewo ekikolimo. Ogenda kweyagala n'abaana abanaakuvaamu, abaana n'abazzukulu. Emyaka 12 n'ateekako omukono gwe, nze Lubaale Serubaale, nze Lubaale Serubaale, n'ateekako omukono gwe wansi. Kaakati kati gwe mu buyabuya olwaleero osanga omuntu gw'omukimira n'amazzi ewuwe musabi. Era ewuwe eddiini weeri mu nnyumba mulimu ebifaananyi bya Bikira Mariya, ebya Yesu, mulimu ebifaananyi bya Allah, ebiwandiiko eby'Abasiraamu biki. Era olaba omwazinyi bw'atandika ssaawa 11 yasooka okukwata akadomola biki. Akulobesa. Okitegedde? Ate olina okuba ow'eddiini Allah tayagala bya siriki biki. Okitegedde? Tobuukiranga gundi waabuukidde kuba toli muganda we, toli wa kika kye, ne famire mwava tomanyi history waayo. Ayinza okuba jjajjaabwe oli yasamira bwe yafa, omuzimu guli eyo gugamba ate nga nasamira, ate nga mwansuubiza abaana bange okuba obulungi, nasamirira ki? Tebalina kubonaabona. Nasamira jjajjaabwe muzimu, ate nga nasamira buli kye mwangamba nakikola. Mwansuubiza emyaka 12, lwaki onaabonaabona? N'osanga famire nga babeera n'omukolo emmotoka bugaali, n'osanga famire ng'ennyonyi bugaali, naye ng'ate ku bantu abo abaafuula ennyonyi obugaali tebasamira, tebalina bubbu, naye nga balina history emabega, balina jjajjaabwe eyasamirira Lubaale oyo okutuuka lwe yafa ng'akaddiye. Kati gwe bambi mu buyabuya toyina wadde mu kika koogera kalaga nti ewammwe mwalinako essabo ne ligwa. Abantu abasinga obungi mulina biibulina ebigamba, nalabako jjajja ng'alina ekibbo mu nju, nalabako taata ng'alina akabbo k'abalongo mu nju. Si byebyo, twogera ku bantu nga baalina omusawo mu nju. Baalina omusawo mu nju, yafa, essabo lyagwa, abo be twogerako. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale buli lwe mbasomesa mbawa ebyokulabirako, osanga munajjamu ebyokuyiga. Abakuume lisodde ne Duna Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.